Abayizi basatu ab'essomero li St Anthony Primary School mu wadi Nabiteete mu Buwama Town Council be bakoseddwa enkuba etonnya obutasalako. Ebizimbe byaffe bibiri byaweddewo, ekibiina ekyokutaano n'ekyokuna. P5 yaddemu abaana 20, P4 ng'erimu abaana 17. Era abakosebwa ababaddeko basatu. Ab'essomero lino be bamu ku bantu abangi abakoseddwa ng'ennyumba zaabwe eziwerako zisigadde ku ttaka. Nabadde nina wenyimidde bwe nenda bange enkuba ejjanga mbi nnyo naye nga nakawere mu nnyumba ba weeks 2. Nazo kwange ennyumba egenda. Yatusanzeemu n'abazzukulu n'ebintu n'amabaati ne gatandika okubambuka, ennyumba n'etandika okuyiika yonna. N'entandika kulanga kisitoka n'engamba abaaye tufulume abaana nga bagaana bweru nga tena gyoraga ate n'ennyumba toyinza gigumiramu. N'emmere nayo eyonooneddwa ebitagambika. Gaali kinasinza okukosebwa butunda bwange buno olina akabuteeka mu ssente ziri wakati w'emitwalo 7 ate na mu kinaana nga bwakatandika okuteekako. Banne ennyaanya zino ziri kuyiika 2. Badde ntaddemu ssente nnyingi nnyo nga ntuuse mu kaseera we ŋŋenda okweyagalira, ntandise okulaba ku ntenge zitandise okwengera. Muwogo yenna yakubiddwa essaawa zino agenda kaawa agenda kuliibwa n'ekigave. Tugenda kuzzaayo obubaka mu kanso tulabe we tuyinza okukwatirako abantu baffe. Kya mukisa mulungi enkya nina komiti era nga omukulu oyo wa natural disaster komiti yemu mwatuula. Kati ensonga tugenda kuzikwatako. Abakulembeze mu Mpigi batuuseeko mu kifo kino okulaba embeera nga bw'eri mu kiseera kino. Bane nga mwalabye era ngenda kusaba Mukama Katonda omulungi abanyigire ebiwundo ate naffe atuwe obusobozi buli wonna we tugenda okukonkona tubeere nga tusobola okujja ekyo kye tulowooza okuba nti tuyinza okuba nga tukifunamu. Waliwo n'abantu abafunye ebisago era betulabyeko, njagala okubasaasira era olwawulidde ensonga eyo ne tuddukirawo okujja okulaba. Bangi tetulina bingi ne tugenda kukwata ekikola ki ekisoboka. Njagala mubeere bagumu. Bano beekubidde enduulu mu ofiisi ya Ssaabaminisita badduukirirwe. Tumanyi enkola gavumenti obulagajjavu bwebeerako n'eri abantu. Tetujja kukoowa okulayika obeera nga tubategeeza okubategeeza obuzibu n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Nsuubiza bannamawokota nti wakiti tukkeko ku ground nga si mmere yokka nti buwungu nga n'amabaati gakkiriddeko eno, ebikozesebwa bikkiriddeko eno, ensigo ey'omulembe etuuse wano, tuddemu tulime ebirala. Mu kaseera kano bo abatuuze tebamanyi kyakuzzaako. Embeera y'emu ebadde ku kyalo Namirembe mu ggombolola ya Nazigo e Kayunga, enkuba bwegoyaagoyeza ebintu byabwe okuli ennyumba n'ebirime. Abatuuze mu kitundu kino basobeddwa olw'okubulwa ekyokuzzaako kyokka ng'abamu ensimbi ezirima bazeewola bwewozi. Kasooli abadde ali ku luyange tekyayisuubirwa kasooli kukola ki kuddamu kuteekako. Ebitooke byonna byasensemuse byaweddewo. Kati basaba gavumenti ebadduukirire. Tuduuma ali mu kusobola takasobola kuyiza kiki kye tunaalisa abaana. Tusaba bana gavumenti mwena muveeyo mutuyambe ku nsonga eno eri mu iddiiro kuba tuzira kye tugyalisa abaana ate tuzira kye tugyaweererera baana. Kansala w'eggombolola ya Nazigo Moses Oyeyo agamba bagenda kutandika okuttukiza enkola y'okusimba emiti okwetooloola disitulikiti yonna. Balimye ebikajjo, we balima ebikajjo batema emiti, balima ennaanansi tezibeera mu miti, kati emiti tutunuulidde nnyo okufuna ate nga kyekituufu ate ne tusaanyaawo obutonde bw'ensi. Nga disitulikiti tugenda tunuulira nnyo okuzzaawo emiti eby'obutonde tube nga tubiteekako nnyisi. Ssentebe wa disitulikiti eno Andrew Muwonge atubulidde nti bawandiikidde bekikwatako mu ofiisi ya Ssaabaminisita okuyambibwa. Twabasabye amabaati, twabasabye emmere n'ebijanjaalo, twabasabye amatundubaali. So tulinda ebintu ebyo tubifune. Kyenjagala okusaba ofiisi ya Prime Minister nti abantu bano bali bubi, mwanguyirizeeko tuleme kulwawo nga babadde balwawo kubanga oluusi bajja okudduukirira naye nga n'obulwadde bwe bazze okudduukirira buwonyi. Ab'enteebereza y'obudde baalabula dde abantu ku nkuba egenda okutonya ensangi zino ne basaba abantu abali mu bifo eby'obulabe okubyamuka.